Essula 47. Ekigambo kya Mukama ekyajjira Yeremiya nnabbi eky'Abafirisuuti Falaawo nga tannakuba Gaza. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, amazzi gatumbiira agava obukiika obwa kkono, era galifuuka omugga ogwanjaala, era galya njaala mu nsi ne byonna ebigirimu. Ekibuga n'abo abakituulamu, n'abantu balikaaba, n'abo bonna ababeera mu nsi baliwowoggana. Olw'emisinde gy'okusamba kw'ebinuulo by'ensolo ze ez'amaanyi, olw'okuwulukka kw'amagaali ge, olw'okuvuuma okw'abannamuziga be, bakitaabwe kyebava balema okutunula ennyuma eri abaana baabwe, emikono gyabwe olw'okuba eminafu, olw'olunaku olujja okunyaga Abafirisuuti, okumalawo ku Ttuulo ne Sidoni buli mubeezi asigaddewo, kubanga Mukama alinyaga Abafirisuuti, ekitundu ekifisseewo eky'ekizinga Kafutoli. Gaza aliko ekiwalaata, Asukulooni amaliddwawo, ekitundu ekifisseewo ku kiwonvu kyabwe. Olituusaawo okwesala, ayi ggwe ekitala kya Mukama, olituusaawo obutatereera. Weeteeke mu kiraato kyo, wummula osirike. Oyinza otya okutereera, kubanga Mukama aliko ky'akukuutidde, akiragidde okulwana ne Asukulooni n'ettale ly'ennyanja.